waliwo abantu abewadde eddembe ku TikTok ne ku social media okumanyira abantu ab'ebitiibwa abantu abakulu okuvuma Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mizina mwe mujjawo olukusa oluvuma Peter Mayiga kabaka gomwogerako kabaka muntu mukulu yetambuza yerisa yetwala wayagala ne wali amanyiwo n'abaana be bamanyi gyali kabaka yalonda Charles Peter Mayiga Katikkiro we Katikkiro si alina okulagira kabaka talina lukusa lulagira kabaka bawamba mwana muto bakweka bebi bukazi mmono obukadde buno mu kifo ky'okusimba ebijjanjalo enkuba etonnya kali ku TikTok kale bulendi balimu oli mu kiyumba okuta toileti z'abakama abo ozireseewo ovudde ku mirimu gyo obanja Ssaabasajja Kabaka ovuma Katikkiro tulumba mirimu abakuute toyi tolumba mirimu mukuuta amatamu gammwe kabaka Katikkiro mumuleke mukuuta amatamu gammwe amaseffuliya walinya mayiro kalana genda kwoza masuwaani ebya Uganda bireke mulekerawo okuvumanga abantu nga Katikkiro Ssangalambogo mumuvuma buli lwalabikako ne mumuvuma Katikkiro kabaka bamuvuma wano omwana yavuma kabaka namukunkumula bwati navuma abaana mwali ludda bamwe abakuba endibulibu z'emmeme mwaliwa tugamende kali mumwagala nnyo bwe bamuvumanga wali mwali mwasanyufu nnyo mwaliwa navaana ntegama amaanyi gange okukwata omwana yavumanga kabaka namwe namuwaga nawe ne bakuvuma nange ne munvuma bwe bamutadde ne musanyuka nnyo nnyo ekitufu mwagala ki nkodoma limmwe ekigambo kinene ekyo kyenjogedde mwagala ki right now kyekivumya Katikkiro oyagala kuŋŋamba nti Katikkiro yalina okulagira kabaka yalina omugamba nti togenda wano kabaka alina baganda bomulangira Wasajja wali era buli lwalabikako Obuganda buba buladde obwo temulaba mwagala kuŋŋamba nti mwagala kabaka okusinga Wasajja mwagala kabaka okusinga Ssangalyambogo Ssangalyambogo bajja ku TikTok wate mumubuuza sitawe gyali mwagala kabaka okusinga Jjunju yabadde mu America n'abagamba kabaka ali bulungi nnyo ne ku makya njogedde naye ng'ali bulungi nnyo era abatumidde yadde agenze kutongoza simanyi nkoba zambogo simanyi biki ebyo tujja bira tubiteekayo n'abagamba alyoka ali bulungi nnyo era bijja bibologera Katikkiro n'atalina matu ayogera agakulanga ebibaawo by'ensuwa ayogera alina endibulibu z'amannyo naye ayogera akuuta atoyo ayogera atalina mulimu ayogera kubanga wasobola okwetunuzaamu essimu buli muntu alina essimu buli muntu asobola okugula essimu n'agyetunuzaamu n'ayogera kyayagala ne Katikkiro alina essimu ate nga ya bbeeyi nnyo era asobola ogyetunuzaamu n'ayogera kyayogera but please respect abasajja abo Katikkiro okubeerawo kwe n'okulabikako kwe kitiibwa kya Buganda buli lwotwobola Katikkiro bovuma kabaka ongamba otatoyagala nnyo kabaka ng'omusajja we yalonda omukungu we oli mu kumuvuma omukwego nga kabaka ow'ebweru omuliko omusensebula walokyoyogedde n'okitako mangu the double standards abantu abagamba nti kabaka baluwa kabaka tumwagala bwe baali bamuvuma wano mwasirika beki ne tugamba is this possible kino kivaayo kugamba nti banaye ono avuma kabaka waffe netwabuza kitiibwa kya Buganda kyekiriwa mwaliwa miwulenge mmwe misontwa mmwe mwali udanga bavuma kabaka bino TV za Uganda tezisobola kubikugamba tewali rediyo kwoyeza kubisaaga yanguwa mikuwe Speaker wa Parliament omwagala w'abangi kawedde mudda gakaba gakomba ennyindo kati eteekeddwa okubanga yenkata kawedde mudda anti twabadde tuli awo olunaku lwa jjo yukeremisako sanctions over corruption bagamba timukuba sente z'omuwi w'omusolo yeeriisa nkuuli yeekansa yeerekadyo zamuzaalidde akabasa ensimbi z'omuwi w'omusolo zamuzaalidde akabasa ye ne munne Goleti saako ne Nandutu
Chebaliko baba babadde n'ekyobugagga kyonna mu UK bakifiriizinze ati njagala mbikubuulire mukama. Olaba TV zezitabyogera, olaba ledi ezirira layisisi zezitabyogera, ate olowooza atatyanza. Leka mbikubuulire mukama. He was born to sing. Singing music is in the soul. He was born to dance. Anti muyimbi. Politics yamuvaamu. Politics anoonya bwamuddukamo. Yamulemerera. Mumuleka ayimbe. Tabalinaako tabu yadde n'akatini. Tabalinaako muswiba yadde n'akatini. Mweyagale mukole byammwe. Ate oba ye mwattu ali mu kuyimba kwe. Few days after his visit in UK, Speaker of Parliament bamutaddeko envumbo, bamutaddeko kye bayita sanction. Takkirizibwa yadde n'akatini. Owara boboerya. Nabalabula ne bagamba ajja kubazinya olukuje. Nabalabula ne bagamba tali mu byakuyimba byokka. Ebyokuyimba akulimba akwekeramu ekifaananyi kyekinene. Kakati gwe mu byokuyimba mwe mu underestimatingira naye ng'ate nakugamba nti obugonvu bw'olujegere ate ge maanyi g'eggaali. Kakati kyakola ekyolowooza kibeera ku minisita kisookera ku Speaker wa Parliament ne kidda ku baminisita naye nga jjukira nti baminisita balipootinga direct ew'omukulu. Kakati bwe baba nga balipootinga direct ew'omukulu ate nga be basekendi b'omukulu kitegeeza kijja. Kitegeeza n'ew'omukulu kijja mpola step by step. Mujja genda okulaba omusajja ng'entebe gy'alimu takyetaaya. Nalinze ggulire balisome ku TV sirirabyeko. Nenninda wabeeyo ledi yeryogerako sikiwulira. Negamba owaayi kandyase. Abantu kandi bawe eggulire lya muzinzi nnyo lino naye tebayinza kulibawa kubanga omukulu kati aba atudde ku nkatu aba amanyi nti bijja gy'ali bwe bifuutukaawo biddawuwe. Kyebo kyajja kubeera ku ntebe naye nga teyeetaayiza ddala n'akatiri nga talina nsi kyakkirizibwa kufulumamu kubaaka nga bamunoonya nga Mumuyembi mbusho ya floatinga n'ebyobufuzi kale bya floatinga era ako keyajjayo tekamala. Police Speaker of Parliament nti ako tekamala ayongera ddeyo atwongeremu kasheera ndani. Akabadi kali wano mu musango gwa pressure era saawa yonna bagenda kugugoba. Eno ye video eyakakanyiza obusungu bw'omulamuzi eyali yagaana okuta pressure n'amugamba weddire ewammwe ssebo. Giwulirize mujagamba akayanja giwulirize. Bana Uganda mulikomyawo ettima sacha mukama yatta muntu wano n'abasa abantu babasonyiwa Zanda baka abantu wanu president awandika n'agamba nti mbasonyiye abadde bagenda okuttibwa amnesty siwa kiri naye ekisa kya mukama ate kambagamba ekisa kya mukama kyatukola yatuyamba nnyo ffe abalina obusungu. Toyinza kuwolereza kisa ky'amatako eyakunamira Obuganda eyakunamira kabaka waffe n'ajjamu empale n'ajjamu andaweya n'akyusiza Obuganda amagugunyu n'atunuuliza kabaka omunyo. Gwe toyinza kutugamba nti oyo yabakolera nnyo kubanga mwalina obusungu era teyatta muntu asonyiyibwe ng'omwana w'abendi omulemeze ruzira oyo takyayina authority takyali authentic takyayina moral authority kuyimirira mu maaso ga mulamuzi kugamba nti alwanirira Obuganda nti ayagala kabaka ng'awagira kisa kya mukama eyajjamu empale n'ajjamu andaweya n'atunuuliza kabaka omunyo n'atunuuliza Abaganda amatako kisa ky'amatako eyatukunamiranga Abaganda gwe n'ovaayo n'omuwolereza ng'olina omwana w'abendi gw'osibye mu kkomera
lwakwogera bwogezi bulijjo wembalinda mwabeerimbise mu kwagala kabaka lwaki kisa ky'amatako temwamuteeka mu kkomera lwaki temwamusuuwinga nga yakola ekibi ekisinga ku kya puresha yes puresha yavuma kabaka naye mwabawagira kisa ky'amatako temulina kye mutugamba ku kino nogamba kisa ky'amabine yakunamira kabaka n'amulaga omunyo ensi terina kyemuvunaana bwe abantu bamwesibyeko laba ne President Museveni asonyiwa ye puresha lwaki tasonyiibwa bwe muba mulwanirira Obuganda era nga mwagala nnyo kabaka lwaki muli saidi mutulage ku mpapula kwe mwaloopera kisa ky'amatako ate nziremu okubalaba ku kooti kubanga tugenda kweyiwayo mu bungi mwenoonyeza byammwe ekirala okufumiitiriza mu kujje mu butabo bwe mutambula nabwo mu kuteeka emitwe nabagamba keesi ya Buganda mugenda kugyonoona muleke abantu abali authentic babeere mu bino mwe muli bawe mufu n'owagira kisa ky'amatako n'osiba omwana wa Bendi Ruzira era kana akatambi kasita omulamuzi yakalaba nga nkatadde mu gurupu n'ata puresha n'omusango bagenda kugujjayo ogwo omusango twagala bagugobe bwe banga be bagulopa mazima ddala abagufulontinze mwawagira kisa ky'amatako avuma Obuganda tukeera ku kooti puresha lwaddayo era puresha muganda wange njagala ofune enkoko ofune embuzi ondeetere nywemu ka supu kubanga nakoze ky'amaanyi okusalamu aka vidiyo kano ng'agamba nti yakusiba awagira kisa ky'amatako kukunamira kabaka gwe wayogera bwogezi n'owagire yakunamira kabaka yamulaga amatako nodda ku mwana wa Bendi n'oteeka Ruzira ensebe bye mbagamba Kaluvi ne mbagamba muve mu bintu you're not authentic